Tuze tukulabyeko wayizaamu katono nekabene kuguma biringiye yes mama kako ibadde sala twali mongeddeko kuzabira mmotuze watandiko nechemisana bali baja tusanga katonda tukwebaza nate olw'obukomi mukama kusooka bwe tujja mu kusinza kati mukama tunyuka mu kifo kino wateekeddwateekedde mukama ebyokulya siima katonda funa mukama otukuze tubira mukama okugana wonna tunamala mukama okubikozesa tufune mukama amaanyi n'okukola nga bwosiima era bannaffe bonna mukama bateekateeka mukama tujja mukama mu kifo kye mukama baye tumukama n'emirembe tukole mukama kitwatesitese mukama kive mukama nga bw'okyagala Yesu Kristo mukama waffe kale ifukozesa bateekamu engazi kakati protection y'endagala lyonna bagenda kulaba ssente nyingi gavumenti erina okukola nakyo guli ali mutuufu bayogera omuntu kakoti agamba agwana ssente ngendo omutwana oguliwo Zide mucho yagala. Nakenda byawo kenja ulono saidi abasajja bakosemwe bali nne basebo mwe bali ddala okwekolamu omulimu ogwo n'okujjukira bannaffe abo nafuye ate nga twatambulanga nabo ate n'okutugabula ekyemisana kino si kyangu nnyo ebyennaku zino mubimanyi kigambo akabalwadde ako ennaku zino kazitowa abantu abasinga mulawo guli mu sepiti naye akabalwadde ako kusembeza abantu abenkanidde wano buli omuntu abeera nga kyafunye ssebo otaddemu mwebale nnyo mwebale taata tukwebaza bw'osiimye omulimu gwo mukutambula wano nawali esaazi banaasa ebyo nti oba munnyo oba sukaali naye mukama abalwadde balabe ggwe yesu nga gwokyadde mu maka gaabwe era mukama bikole omulimu mu bulamu bwabwe bebananywako bebanaalya katonda affe bongere mukama otegeera nti katonda affe okyabaagala era mukama obumanyi ng'oyita mu kibiina ky'abasajja abakristaayo era katonda affe nsabye wesimbi ezo wezavudde zandibadde zikola ebirala naye mukama tugamana mukama ebigambo ebyo twakulaba ddi katonda affe tukwebaza kubanga abasajja bano balina gwe balabye nga muyonda balina gwe balabye nga muyala balina gwe balabye ng'alina obwetaavu balina gwe balabye nga takyasobola kusisinkana nabo mu kuŋŋaaniro oba mukama mu kifo gye basisinkananga kale mukama weebale olw'enjiri mukama gye waleese mu nakasozi ate mukama ne tugiraba ne mu bikolwa mukama ng'erabika katonda affe omwoyo ogwo mukama ogw'okujjukira mukama n'okola mukama abalwadde mukama nnyonta eyo kayongere mukama bantu bo bongere mukama otambula mukama n'oguliza mukama erinnya lyo weegulumiza mukama byonna n'obudde banaabana mukama nga bali mu kitundu ekyo okubalambula n'okubasabira yongere mukama okukola amakulu nejja bunaawungerera katonda affe nga bwetujjera eri mukama osinkana mukama ku st peters byonna ebinaakubaganyizibwa biri naye mukama otuweesu bali mukama muntu omu tusuubira okuddamu tukulekedde okole mukama ng'okwagala okwo mukama bwekuli mu yesu kristo mukama waffe twebaza olw'ekyemisana mukama kitulidde mu nnyumba muno kale katonda affe tuwamaanyi gayita mu mmere tuwamaanyi gayita mu byetunywedde tuwamaanyi mu ssanyu bwetugabanidde mukama w'omwana okubaganya mukama osetimu omuntu fenna n'aboluganda bonna mukama waliyo abatuuze bali bakasibawo batuuze nabo bali basatu bokka ndomola simanyi engeri gye mubigaba ebino ebintu batuwe ebyaffe migandi mutwongere ati eyange we mujongera wejja olaga wanje ono
Tugende mu central. Kabulisa yaganyo. Ogenda mu central. Genda mu central kubanga central bangi ko tugenda okulaba abalwadde. Central tuyanyu beta kwa bidomola. Beta kwa bidomola mbere bamwe batuzire basi. No. Hiradde tata. Hiradde ngane. Mukama yebase. Amina. Ngane ngane yanzizanne. Ngane yanzidi. Muhulize. Wacha wano. Kale nyabo. Eradde nyabo. Bulungi nyabo. Sibyotya nanyo. Mwebalo tulabako. Bana. Yenzo kyanzi. Mkyala mbiro kasaawe. Nyabo. Awo njijukidde ne kumbaga naliko nnyo. Baga yejukidde. Ne kumbaga naliko nnyo ng'ataali munnaawe akanyamanya. Bannange. Jajja kati nno ffe abazze wano tuli ba Kristaayo ba St. Peter's Church Nakasozi. Tuli basajja ba Kristaayo Christian Men Fellowship. Ono omukulu ono ye mwami Jire Mabirizi. Mutuuze mu zone eno. Omukulu ono ye mwami Matovu Dr. Musawo wa Bisoro wa mu Central. Onako yanjidde omumanyi zone leader. Nze nange ze St. Peter isabire. Oyo omumanyi Jajja. Ono. Amaso kati babazembedde mumanyi. Ndi wa mu Central zone. Kati mwami Mabirizi zone. Yakulira abasajja ba Kristaayo. Yateza n'agaana naye tulina bajjajja baffe abantu baffe abalina ffe mwoyo naye nga tebakyasobola obukosefu bw'omubiri amagulu amaaso naye nga balina ffe buli wasandi tunaffe tubalowoozaako tugamba nti mu kiseera kino tuli mu biro ebyokujja kwa mukama waffe ketugende tubabuuzeeko tubakyalire ffe ng'abasajja tukyalire ku bantu abo bategee nti tubaagala tujjukira bye batukolera nga bakyasobola okujja ku kkanisa naye tebakyasobola olw'obukosefu bwaki bw'omubiri naye nga ekkubo lino erituleese. Amiina. Netugamba katusobole entanda entono entanda gy'olabe Jajja. Banaye neyanziza nnyo neyanzeege. Banaye mwebale kwetikka mukyala baaba. Okyaliyo. Mukama yebazibwe. Kale tuludde. Mundi muti eyo. Bannange. Afiremu amazzi. Gwe mama ate gwe kwakugambako. Kakati Jajja Nakayiki waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya njagala nga ye nzuuyo ne bwe muliba mulina envi n'abasitulanga nze nabakola era nze n'abaweekanga n'abasitulanga era n'abanunulanga. Mukama ayogera bw'atyo. Kankuddemu Jajja ne mu bukadde bwammwe nzija kusigala nga ye nzuuyo. Katonda agamba Isaaya ne bwe muliba mulina envi n'abasitulanga nze nabakola era nze n'abaweekanga n'abasitulanga era n'abanunulanga. Jajja ekyawandiikibwa kino kiri ku ggwe wenyi kyogera ku ggwe n'oba olina envi ajja kusitulanga kubanga yakukola era ajja kuweekanga mu kusomoozebwa kwonna okw'obulamu obulwadde obukuluma obugonvugonvu ajja kuwanirira kuba yakisuubiza. Ne mu bukadde bwammwe nzija kusigala nga nze Mukama wammwe nze yabatonda
era n'abasitulanga era n'abaweekanga. Mwebale nnyo bataata. Mwebalire ddala. Munnange wano wembeera. Ono ye maama wange ankuuma. Webale mukumanya. Ankuumira ddala nate n'okunyonsanyonsa. Ye maama wange ankuuma. Era n'abalala abankuuma abalala. Mukama bawe omukisa okukukuuma. Amiina. N'okubalabirira Katonda nga bw'asiima. Bandabirira. Beebalire ddala. Kakati Jajja simanyi batu naye oluyimba lwagala tukuyimbiremu mu kitabo kyaffe. Munonderemu olw'okuba tenkadde Olw'owulira ng'oyagala lwokyajjukira ffe tuluyimbe. Tuluyimbe. Yesu byonna abimanyi. Kale kandunoonye. Yesu byonna abimanyi kinsanyusa antwala yeka mu kkubo seetaaga mukulembeze wabula ye. Katonda omulungi tukwebaza akaseera kano bazeebula ekirabo kya Jajja nga tuzze okumulabako nawe tubulidde mu Isaaya 46:4 gwe omanyi bonna abakadde era gwe obakuuma tukusaba Mukama Kitange yongera okuuma Jajja muwonye era omusuusa asobole okwongera okuba nga asanyukira mu linnya lyo tukwebaza twatumanyi byetukusaba byonna obikola nga bwetubikusabye tukusaba Mukama abasobera mu nyumba muno twegayire Mukama obongera amaanyi obongera okwagala basobole omujanjaba n'essanyu naye basobole okuba nga atendereza erinnya lyo era akugomiza tuwaye bonna betuze nnyo okubalaba Kale bannange leero bano ensanyuse ndi bannange n'okulowoozaako kakati Jajja tubadde eyo ebigere bino byotulaba bino Mukama waffe Mabirizi ono Dr. Matovu Enure ono Zoni Leader mukyala nze seme nange omanyi tula mabegaawo era yetebeyo akati Jajja tugamba Mukama waffe n'agamba akulira abasajja naye tulina abantu baffe bajjajja abatukozemu omulimu ogw'amaanyi mu kyanisa yaffe naye nga tebakyasobola kutubekulira naffe olw'obunafu bw'omubiri amagulu omugongo obunafu bwonna netugamba naye bwonoonya bw'otuuka awo ojja kumulaba nenkyuka nenzira nendutambula mpola nentuuka wa Ssaalongo ne basanyuka nnyo nenfuuka omugenyi y'abakristaayo nti tugimanyi ne ssente nazijja wa Ssaalongo nga bantuusa mu lujja ku kkanisa abawakasi bamanyi nti ntambula nga mbuulizisa amusangawo omukyala ali ludda wano asiikasiika obuntu nga ntuula wamubuulizi nayita nga tawulira neŋŋamba nti lwajja ekiro ekyenkubako nzerebwa neetonnya paka nga ntudde nemugamba nti ekindeese noonya musajja annyini nnyumba eyo nti gyonoonya ovudde wa nti mpangala nti wavaawa nti nava buloba nga nsomera mu kkanisa y'e Kasero nemweyanjulira twalwawo nnyo mukati wabweru
naye yalina ndowooza omukadde gwagenda okulaba nga twawukana akaana 2,000 zantambula kakati lwe lugendo lwange kakati mbadde nkolagana na booda omubuulizi naga nti nagamba omukyala sibamanyi gye babeera maama oba yabamanyi nemugamba naga nti nsijja kusaba tubisaba kweri kwe kutuulako wana omumanyiyo otutwale tugaye tututwale tumanye kati ntegedde wano kati kijja kunyangula nti ngende wajjajja kangende mubuuzeeko mara nti omuwala nnimba ekyawandiikibwa kingenda okusomera kiri mu Isaaya tujja kuyimba n'oluyimba tusabe n'essaala mala okubalaga abantu bange kale jjajja oli mwanyinaze webala omujjanjaba muwala muzukulu waffe yatujjanjaba Bambi webala omulera era kwegamba olunaku lwa sinjjukira wano Ssegono Mukama yebazibwe mubale kulabirira kwekuuma nakulabirira mulabika bulungi fitulo ekikizza maamaanyi kubasanga mukyambaka bulungi kyamazima kizimatu ekyo tukimanyi abanzijeko ekitambala bandabire ddala mubale kulabirira jjajja bannange kumujjanjaba oli mujjukulu abanga abaana muliwa kati mujje ekiseera kyammwe kituuse betuli nabo tulekaana nabo abawummuze bamukyalira abasajja abakristaayo n'abazzukulu be ne bajja kumukyalirako tujja kiyita ekifaananyi tukiteeke wano mujje mutuule wano muli mutya bazzukulu bulungi ekitaganyiddeyo bamami mwebale kuguma jjajja mumuyimbiramu akayimba mwebale kumuyimbira mwebale kulabirira jjajja ekitajjangu baaba muyinza okubayigirizayo akayimba oli otya sibu bulungi oli otya mwebale kulabirira jjajja kakati jjajja ngenda kusomera Isaaya Katonda yali alina obubaka bwategeeza abantu be nange njagala mbu kusomera buli mu Isaaya essula 46 Katonda yayogera njagala tuwulirize Isaaya 46 essula ey'okuna ne mu bukadde bwammwe nzija kusigala nga ye nze nzuuyo ddala ne bwe muliba mulina envi n'abasitulanga nze nabakola era nze n'abaweekanga n'abasitulanga era n'abanunulanga Mukama ayogera agamba Isaaya nti ne mu bukadde bwammwe nzija kusigala nga ye nzuuyo Mukama wammwe yabatonda ne bwe muliba mulina envi jjajja olina envi ajja kusitula temuna luddugavu sekyanduka kikyo kino naye mulina envi n'abasitulanga mu kusoomoozebwa kwonna kwe musanga kubanga nze nabakola era nze nabaweekanga n'abasitulanga era n'abanunulanga mu kusoomoozebwa kwonna tumanyi jjajja nti olina obunafu mu mubiri amagulu munafu amagulu naye Mukama yayogedde wano si bigambo byaffe agambye ne mu bukadde bwammwe nja kusigala nga nze nzuuyo nja kujjanga mu bugonvu mu kusoomoozebwa mu bulumi nja kusobola ensonga lwaki asobodde ono muto ayingidde emyaka egyo gya Katonda gy'agamba tajja kubasitulanga kubanga yabakola era atuwanirira bulijjo nkwetaaga tondeka bwemu
kumpi sotomvamamba eisanyusa erombere okukola kyoyagala bwendagabona ku nyingi ezitegeeza gozimanyi gwe Mukama nosasira Yesu obunafu nsasira obunafu bwange opamanyi. Era tuli basanyufu nnyo Jajja okulabako leero. Olaba Katonda bakoze ekyamagezi naye ekkanisa ekoze eki ezi naye tuli naye mwoyo webale nnyo nnyo era bulijjo aŋŋamba tujja kujja konze bw'oyogera bw'otyo. Leka twewombeke tusabe Jajja. Ayi Katonda omulungi, Katonda kitaffe, tukwebaza olw'akaseera kano k'otuwadde. Tumanyi tuteekateeka naye gwe buli kimu. Tukwebaza olw'otutambuza obulungi n'otuleeta mu maka gano ga Jajja Joyce. Ayi Mukama kitange, tukusaba omujjanjabe, obeere wamu naye, obukosefu bwonna bw'alina Mukama tumanyi gw'onyiga buli wamu awumuluma. Tukusaba omujjanjabe, omusuuse, era naye asobole okwongera okutendeeza erinnya lyo n'okwenyumirizaamu. Tubayo n'abamukuuma bonna abali mu nnyumba muno, tubateeka mu mikono gya Mukama kitange, beera wamu nabo. Mulimu abalala abakosefu nabo Mukama tubateeka mu mikono gyo bajjanjabe, obasuuse. N'abasawo abakolako obawa eddagala basobole obbawa eddagala lisobola obbasuusa n'okubawonya. Tubayo n'abazzukulu ba Jajja Joyce, tubateeka mu mikono gyo nabo babambaatire oba buli kimu kye beetaaga oba ekirabo eky'obulamu. Twongerayo Mukama okusaba nga tukwegayirira kuba tumanyi ne Katonda yekka omutonzi w'ensi eno, nga bwe tuyize mu kitabo kya Isaaya sula 46 onyookuna. Abazeeyi bajjajja Mukama gwe batonda era gwe batuusiza ku myaka egyo, era tukusaba Mukama nga bw'ogaanye nti gwe bakuuma, tukusaba yongera obbakuuma. Tusanyusa okujijukira. Ane Mukama yeebazibwe. Amiina. Yeebazibwe nnyo. Yesu. Jajja wasiibye otya? Bulungi nnyo. Amannya go? Bitrensi n'amayanja. Jajja obeera owulidde otya nga bammemba ba chachi yo bazze okuwa ku bintu? Essanyu lingi nnyo terirabika mu bbanga naye mu mutima gwange mwebiri. Amiina. Kalowoozo ki koyinza okuwa bammemba ba chachi abalala abali eyo? Bammemba njagala mbagambe bayongeremu amaanyi sitaani abuleme kubawuzula. Amiina. Amannya go Sefu? Nze Stanley Mayanja. Owulira otya okubanga Muganda wo Jajja bazze ne bamulabako bammemba ba chachi? Kinsanyusizza nnyo era kyongedde okumpa essanyu mutima gwange kubanga nze ku lwange bwe bannyonnyodde obulamu bwange oluusi emirundi egisinga obungi ekkanisa eringa ekizimbe n'okgendayo olubuli. Kiki kyoyizeemu mu mbeera eno? Kyenjizeemu anti nkugambye nti no kyongedde okukattira okuyange gyendi era kwegamba singa mbadde wakubeera mu kitundu kino mbadde ndabye the men's group mwenyinza okwesonseka anti nange mundaba gyendi ate naye era mwogwa mu kibiina ekyo mwengwa. Webale nnyo webalire. Tujja kuddanga ntakira nga tutegedde waka
tuyulwekyo tuja tugende nga tata bwagambye nti kanisa si kizimbe ekanisa bantu kati abantu teyanyaolaze wali mate wagambira nti wenali omulwadde mwannambula wenali nga mbuuza nti enjiri ya leero ebadde yogeraku ebadde etambula bweti enjiri ya leero nga yesu bamugambula wenali omulwadde nti twakulambula nti mwannambula nabinga nga mwandiisa tunda essuubi n'obukakkamu nti katonda obugonvu bwongo n'obulembe birajja mukola ki tusaba mutukkirize mutale bannange Jajja kuli basanyufu nnyo okulaba tuvudde mu kanisa ya St. Peters Nakasozi nga tuzzenga abaami abakristaayo ekitongole kya abasajja abakristaayo nga mukama waffe omwami Jimmy Mabirizi naye yandibadde asobola okubeera wano naye olw'ensonga nti abakadde bangi tuyabuzaamu emirundi 3 waliwo abagenze mu Kasiba wabawo abagenze mu Central Zone ne mu batuuze kati yes kati ye akulembedde ttiimu egenda mu batuuze kakati tuzze okukulabako tulina bye tugize wano naye waliwo mission egenda okugenda mu maaso session egenda okugenda mu maaso omwami ono kagitandikeko ati mwebuddemu omundi ogusookedde ddala kasookedoozi kyakiraawo okulaba kibeerangako era nsanyusa nnyo okubalabako mbadde tetukyalabaka mu kkanisa naye nga tulina obuzibuzibu tulwalalwala naddala kati omukyala asuze bubi nga teyeebaza nakwebaka bulungi nawadde nange leero njagala nzije mbeereko mu kyaki mu sande eno ebyokujja kubanga esande esoose naye nyinza okulaba nga siina asigala waka ate nga tulina ensolo zetulunda tulina tubaye olutabano last born Isaac oba mumujjukira ombaga ye naye nga abadde ategeeza nti ajja kati obuntuntu obutonotono nga nze nina okubirekolaki kubiyigiramu tubaanirize naye mutusonyiwe tetukyalabeka mu kyaki lwa nsonga ezo ezimu ate era ku radio kubaddeko Namirembe FM gyetera okuwuliriza gyetera okusi nanzikusa kyomba njagala olwekyo omulaba olusisize abatannamala njagala amalirize ngenda okuwuliriza eyo nebaza nnyo omubuulizi kubanga wiiki eweddewo mukirabyeko yaliko wano ava mu kyaki eNakasozi naye yajja yekka abakulembeze abalala musonyiwe situbamanyi nze okujjako gwe mumanyi omukubiriza kubanga yaddako ne vice we netumulaba abalondebwa siroza nti buli omu abamanyi naye wandibaddewo amagezi gavumenti eri yabuvaako yali bweti byeyakola ate ya gavumenti eno yaddako bweti erina project bweziti abamu newankubali tebaze mu kyaki naye bammemba nebabanga information baba nayo oli ne bajja kakati nga nsamba simanyi nti olina office oba yaki kati yawabuuka simanyi naye kakati wetubanga tulina list eyo tumanya nti yegundi 46 n'olunyiri olwokuna lugamba nti n'okutuusa ku bukadde nze nzuuyo nze nakola era nze naweekanga
nze naweekanga weewaawo nasitulanga era nawonyanga kale ebigambo bino bitutambuliddeko nga bitukubiriza nti ffenna ku myaka gye tutuuse nammwe bakadde baffe Katonda waffe yabadde yatukola era yabadde atuwonya yabadde atusitulanga mu bizibu mu mbeera ezitali za ngeri zimu yabadde atusitula n'azituyisaamu n'olwekyo bwe bubaka bwe tuzze nabwo obudde butuliridde empinga twandibali tumwongera okubugaziya naye tujja kukomaawo naye nga olunyiri lulimu Isaaya sura 46 n'ensuwa abazzukulu engeri gyotaliwo abazzukulu kankwate mu basobole Isaac jangu nebalizeeko akati nane angeri mama gyataliwo kamutabani oyo Isaac bali kwetika kale se bali kukkiriza kwetika nammwe kwata mu nsawo zammwe amafuta n'obudde twebaza muleero okujja okukyalira ku bakadde baffe kale se omwana Katonda omwoyo mutukuvu tukwebaza gwebo tukulembedde notutuusa mu kifo kino okujja okulambula ku taata waffe ne maama waffe amaka gano getuuze ntononyesa tukwebaza kubanga Katonda waabo abannabbi abasooka Ibrahimu Isaka n'abalala tukutendeeza tukukulumiza tukweyanza olw'olunaku luno okulaba nti osobodde okutambuza obuka bano myaka y'abasajja abakulu foomu y'abasajja kusitaya benakasi St. Peters tweyanza olw'omukisande beeyongere okumanya nti abakadde nabo babalya gyebali gye baavu byonna tubisabe ku lw'obulungi bwa Yesu Kristo Mukama waffe amina bandi kunnyonnyodde jajja batuwadde kino batuwadde kino batuwadde kino kale munnange kale jajja kale jajja n'abazzukulu bano amazzi gayinza okuggwako ne bagamba kabakuweyo n'ekidomola kidomola kiri kino mama babinzibako wano ndoza gwagusosewa mubuulizi waffe mukadde kulekawo nakisamaekamo ebituli aba wano tuzze mu maka muno mu biti bibiri tuzze ng'abasajja abakristaayo twateeka mukama waffe mukulu ujema bizase tunyumyemu tusanyukemu baddemu amaanyi nabo bakimanyi tubalowoozaako ensonga esooka ate esenga betwadde program nti ate tulina bannaffe basajja babiri bampajiruwaga mu kibiina kyaffe mwami Mpwa ne mwami Kanja nabo bakosefu wabaddemu operation ez'enjawulo nabo bwe tujja okugendayo tujja okusembera kubabuuzaako so tuzze mu kiti bibiri tuzze okulaba omulwadde mwami Mpola ate tuzze okulaba omukadde mwami Mpola okadde mwami Mpola kati ate kyaliwaffe muli w'amagezi kakati byebige bino byolaba era tweyawuddemu ebiti bisatu abamu tugenda mu kasiba abandi bagenda mu batuuze abandi bajja mu Central tugamba nti tujja kufundikira wano ne mwami Kaya tumubuuzeeko so byebige bino tuzze
kuzzamu abaye Mr. Mpola abavubuka nga badde tunyumya wano nti muli mpajiruwaga tukyali mu kanisa lwakuba nti mitimu bwe tuze tukula tubalabirako ebyo mukolidde kanisa naffe ensonga kye tusigaza tukyali mu kanisa n'obuweereza sama footsteps zammwe mufuna okusomoozebwa tufuuka tusayo omwo lwaki mame mpaka tugende tusabeko tumubuzeeko tunyumyemu so byebigere bino twayanza kakati tulina ekyawandiikibwa kye tubadde tusoma mu bulizi kye yatugambye kye yatushe Isaya 46 onyirira okuna ne mbukadde bwammwe najja kusigala nga yenze ne bwe muli bamuli n'envi n'abasitulanga nze n'abakola era nze n'abaweekanga nze n'abakola era nze n'abaweekanga n'abasitulanga era n'abanunulanga obulwadde buno bulina bunsobere nange Yesu mwana gwandiga kumusazina nyebaza wakozi nunuranze eyavolo nyakisa tukutendereza Yesu mwana gwandiga omusala munaziza nyebaza wakozi
abazizawe Mujiriro ekete ngabazi Sayuhana nakuna ekete ngabazizawe Kugamba emparo mwina abawaddeyo obudde olunaku lulamba tuliwaddeyo naye manyi tuwaddeyo bwabwerere Katonda yakasula era nsaba buli omu Katonda amusasule kyasinga erinnya ndoza buli omu mmanyi kiri Mabirizi nga nze nakuli ekibiina ky'abasajja abakristaayo era nja kubasaba bayimireko abali kakiiko Mwabimpola abalabeko etukoze nabo ndi ku mukono guno ye vice wange ajja kwogera erinnya lye Kasekende Jackson erinnya lyange nyoka mwami omukulu oyo ye publicity waffe mu CMF Sabire isabi pizza Simon. Ye muri w'amagezi ku side y'abavubuka. Jajja. Omukulu ono ye wa mission. Abisai. Abajabunya enjidio. Kalemba ha? Ye wa sports mu CMF. Ate mukulembeze wabuvubuka. Nti kanisa jeri ate kanisa ebaagala. Ate kanisa gye tubadde batugambye si bizimbe. Wabula bwe tuba tubalidde ne tubatuukako bafunye essanyu lingi nnyo okulaba nti kanisa esituse nekola ki nebatuukako. So mbeebaza bonna gye muyise okulaba nti mutuuse ku bakadde betuba tutajetinga. Dream yaffe yali nti twali twagala okulaba nti buli mukadde tumuwa essanyu. To put a smile ku bakadde. Nsuubira gye tugenze taka tukifunye. Ffe gye tubadde tukifunye. N'ensonga mu gye mubadde mukoze ki? Kubanga tuba tuuseeyo nga tebakola ki? Kye basuubira. Naye ate bagamba nti omuntu bw'asanyuka naye nga n'asanyuka ate emyaka gyekola ki? Gyesalako. Kati ndowooza badde ayinayo ekinda naye ndowooza atuddeko ebiri. Tumusuubirwa tukwongerako. So twebaza Katonda nti atusobozesezza okuba nti tutambudde mu zooni zaffe zonna ne tuzimalayo nga twazitese era ne tuba nga tusembedde tutuuse bamwami Mpola si we tugenda okusembera batugenda n'abami Kayanja. So mwami Mpola tuzze okusaasira obulwadde obukuluma era nga tuzze okuzzaamu amaanyi nti tuli naawe era Katonda gwe tusinza mulamu era akola ki? Akola. Era tusaba nti obulwadde obukuluma n'abasaba bakolako bakujjanjabe era bakusuuse tuddemu tukole emirimu gyaffe era gya fathers kubanga oli mpaji nnene nnyo mu fathers naye ate fathers naye eri mu CMF era oli wange. So mbeebaza nnyo yonna gye muyise mwebale kutuuka gye mutuuse ne tulooka tutuuka wano mwebale nnyo mwebale ddala. Mpola ayinayo obugambo bwa nja kusaba okasiini kavudde mu basajja abakabikutaayo. tweyanza bazagwe bw'otukulembedde ng'ekibiina eky'abasajja abakristaayo bw'otukulembedde n'otutuusa obulungi. Weebale olw'ebyo byonna eri abasajja bye batodde eri okukyalira ku bantu bano n'okubazaamu amaanyi. Tukusaba obaddizeewo byamuyiika bw'otyo bwe watugamba Katonda omuyiswa tukuŋŋaanye ng'ekibiina eky'abasajja abakristaayo mu maka gano okusaba wamu n'omwami ono. Taata Munyusa tumulaba ng'ayita mu mbeera ez'okusoomoozebwa kabaka wa kabaka tukkiriza nti gwe muwonya asinga abawonya. Mukyalire kaakano omujjanjabe era omuwonye. Gwe yatambula ng'owonye edda na kaakano okyasobola eno endwadde esinga ku ezo ze wawonya. Katonda omwesigwa tukkiriza nti ogenda kuwonya. Bwe tutyo bwe tukuŋŋaanye mu kibiina kino tunakuweera obujulizi tunakuŋŋaanya obujulizi nga tukuweera mu kibiina eky'abakaalo eyiyo yennyini nga tukuweera obujulizi. Kkiriza
oswaze sitaani n'okusomoozebwako kwonna kubanga gwe byonna mu byonna wawangula amagombe kino nakyo kiyinza Katonda omwesigwa tukkiriza nti ogenda kikola ngafe abaana bo bewalonda Katonda omwesigwa tetuswazibwe nga watugamba tusooke kunoonya obwakabaka bo Taata omwesigwa naffe byetunayagala nabyo Chachani ya kasozi nchini Uganda. Ate mchacho mu been there as a treasurer for 12 years. And now at the moment the treasurer also. Naye bulwadde bwange buno I just hosted grand swelling with the cancer rated. So I was operated around the 19th July 2022. So I have now spent like 5 months down here. So, Mami Mpola, how do you feel when the CMF members come to see you in this condition? Sanyuse nyo kulaba nga CMF bakyayinjukira omuntu Okay, thank you. Twebaza taata gwe nyina otugamba nti we mubeera babiri basatu ne mukkaanya buli kye musaba wano ku nsi nja kikola ku Golwero. Taata tuteeta abataata bano obamanyi nga bwe bali empagi mu kanisa yaffe mu community yaffe ey'e Nakasozi n'ensange nga parish. Taata tubaleeta nga tumanyi nti taata gw'omanyi n'otusinga ffe emirimu gye bakoledde kanisa yo emirimu gye bakoledde eggwanga lyaffe Uganda. Taata tukyabeetaaga era mumanyi nti taata okyalina omulimu gwoba nti oyagala obakozesa. Kyakulabirako eri abavubuka naffe abasajja abafumbo. Taata tusiima engeri gye watuleeteramu eppira zino zombi. Tusaba muka taata obulumi bwe balimu bwasinga okumanya. Naye tusiima nti Mukama tuzze gye bali ne tusanga nti sebo taata bonna basobola okwogera, bonna basobola okutambula. Era taata obayisizza mu budde obutabadde bwangu nnyo era tukakasa nti ayi Mukama gwe mennyini abadde asobodde okuyimirira nabo. Tukwebaza olw'abasawo abakozeeko taata, naye tumanyi nti gwe musawo ow'abasawo bonna. Ekirema abantu taata gwe alina ekkubo. Era taata tuzzeeyo okuzza obulamu bwabwe mu mikono gyo taata. Tukukoola Yesu nti gwe omusawo w'abasawo bonna, gwe taata kuva mu ntandikwa. Ekigambo kyo kitugamba mu Filipo essula ey'okunambir'omukaaga nti muleme okubeera don't be anxious in every situation, come back to me. Tujje nga tulina essuubi ayi Mukama. Tuzze ayi Mukama nga tuyimira ku kigambo kyo nga tulina essuubi nti gwe ojja kukwata ku taata Henry Kayanja, gwe ojja kukwata ku Mwami Mpola, nti gwe ojja bakwata ku bulwadde buno bwayi Mukama taata. Tumanyi nti bulwadde buno ku muntu wa bulijjo tebuba bwangu. Naye tukusiima olw'abamaama abalaze okwagala. Tusiima omutima n'obugumu gw'obawadde era tussa ayi Mukama nti oyongere obakozesa bamaama okulaba omukwano ng'ebirayiro bye tugamba maama mu bulungi ne muki ne mu bibi. Tusiima bamaama omulimu gwe bakoze era twongere okubasabira ayi Mukama nti mu biseera bino bongere okubeera nti balaba omukwano eri bataata. Nze Ben Martin Wanda ndi mutuzze e Nakasozi. Tuli wano e Nakasozi Buddo tusabira mu kanisa gye bayita St. Peter's Nakasozi Church of Uganda nga tuli bamemba aba CMF Christian Men's Fellowship nga tukulemberwa chairman waffe Mami Jime Mabirizi. Leero nga tusazeewo okuba nti tutambula ku bamemba baffe addala ababadde bamemba abalala nga tuludde tetubalaba mu kanisa nga tumanyi nti balinamu oluusi obukosefu bakyasobola okujja okusaba n'abalala abali badde nga balwadde. Kati netusalawo nti
nga omulamu ogwa season naffe tutambula ne season okuba nti abantu baffe betukudde nga tulaba tugendeyo nga kanisa okuba nti tutuusa okuba nti tubeera nabo okubazzaamu amaanyi n'ekirala okubalaga nti nga tuli mu season gye bayita ey'okulindirira Mukama tetubajjukize nti tulemu baleka mabega tubeere nti tusigala nabo okulaba nti tutambula nabo nga we tulindira okudda okwa Mukama waffe nga tusuubira omwezi guno tugenda mu mazaalibwa kujjukira ekijjukizo ky'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Era mu kitabo kya Isaaya 46 tutuzaamu abakadde essuubi nti wadde oli mukadde oba oli munafu Mukama takwerabiranga asuubiza okuba naffe mu mbeera zonna lwakuba tumanyi nti naffe wadde leero tulina amaanyi tukyalimu oba olusi tulinamu abavubuka n'aba manyi kibiina ky'aba Christian Men's Fellowship kigatta abavubuka abatanaba kubeera okufuna ababeezi tubeeramu n'aba Fathers Union kati nganze ndi wa Fathers Union naye kitugatta wamu okulaba nti omusajja ye n'omukristaayo tumutuukako kyova olaba olwaleero tusazeewo tutuukirira abakadde n'abalwadde kanisa yaffe. Nze Matovu Henry mu kibiina kino ekya CMF oba Christian Men Fellowship ndi muwi w'amagezi akiikirira abavubuka aba St. Peter's Church of Uganda. Twalonze olunaku luno okukyalira ku bakadde baffe bangi abamu ku bo babadde bakosefu nga bamaze ebbanga tebakyalabikako nga tebakyasaba wamu naffe, then tubaddemu n'abalwadde era nabo nga tumaze ebbanga nga tetubalaba. So twalonze olunaku luno okubaako n'akantu akatono ketutoola tugende tubakyalire bakadde baffe abo okubazaamu amaanyi n'essuubi n'okubalaga nti tuli wamu nabo ate era ng'ekkanisa tukyabalowoozaako olw'emirimu n'obuweereza obw'enjawulo bwe bakola. So tulabye abawerako mu zooni ez'enjawulo, zooni zibadde 3. Tusoose ne tulaba abakadde then ne tuwunzika n'abalwadde. So ne tuwunzika n'abalwadde era ndowooza olunaku lubadde lulungi. Expectations zaffe zonna tulowooza tuzimiitinze, babadde basanyufu era bonna tulese bawa bujulizi era nga tusuubira nti omulundi omulala gwe tunaakiddamu kikola gujja kuba mulungi ate nga munene n'okusingako. Erinnya Jajja Mabirizi naze nkulira abasajja abakristaayo mu kanisa yaffe ya St. Peter's Church Nakasozi. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza akakiiko kange ke tukoze nako omulimu guno okulaba nti ensonga bye twayagala okuggusa tugigusizza era nga Katonda ye mubeezi waffe. Ensonga yaffe yali nti twali twagala okutuuka ku bakadde abali mu kanisa yaffe abatasobola kutuuka mu kanisa nga tebasobola kutambula naye nga balina obwagazi, era ng'okusingira ddala tiriimu yaffe yali nti put a smile to the elders. Era nsuubira nti gye tuyise yonna bakadde baffe babaddeko n'essanyu. Nja kwongera okwebaza abantu bonna, abasajja bonna abakristaayo abatodde kyonna kye batodde okulaba nti tutuuka ku bakadde bano nga tulina kye tubawaddeyo. Mbeebaza nnyo, mwebale ddala era mbeebaza n'okunteekamu obwesige okulaba nti ensonga we nagireeta mwajaniriza era ntulaba tugitambuza ffenna. Ak'ensuso nja kwongera okwebaza omubuulizi waffe omubuulizi Mwesige David n'omukubiriza waffe Mwami Sentumbwe Andrew ne vice we bakoze omulimu gwa ttendo nnyo okulaba nti ensonga eno bagiyimiriramu okulaba nti egguka okugituusa ebituusizza. Era neebaza ttiimu eyo gitambudde nayo olunaku olwaleero n'abakyala be tubadde nabo batwegaseeko. Mbeebaza olw'obudde bwe bawaddeyo okulaba nti tutuuka ku bantu ne tubazzaamu essuubi
ekkanisa ndigibasembereza okumpi okulaba nti bajjukira nti Katonda abaagala era Katonda gyali. Mwebale nnyo. Gange nze Noola Mubiru nga nva mu batuuze zooni. Mba mu kyaki ya St. Peters Nakasozi era nga nina ebifo bingi mu kanisa. Nze ndi mukebezi omukulu mu kanisa ya St. Peters ate era nze zone leader w'abatuuze zooni. Era olwaleero luno twategese omukolo ogw'abasajja abakristaayo okutambula mu bantu abakadde ab'ekkanisa abazeeyi. Kakati tubatambudde mu bulungi ne tulambula n'abalwadde. Era bwe tutuuse mu bakadde basanyuse nnyo olw'okuba baali badde tebategedde nti tujja ne tutwala n'entanda entonotono gye twabatwalidde. Era n'abalwadde ne tubalambula era nabo ne basanyuka. Era tusanyuse nnyo nabo n'abakadde basanyuse nnyo nnyo nnyo. Naffe ne tuvaayo nga tusanyuse. N'abalwadde nabo tubalambudde ne basanyuka nnyo. Naye ekituzzizaamu amaanyi nti abalwadde tusanze boogera era nga batuzzaamu amaanyi. Era kaakati tukomekkereza olugendo lwaffe lwe twategese ewa Mwami Kayanja. Naye nga tuli mu ssanyu epitirivu ennyo era Mukama atukulembedde bulungi ne bannaffe tutambudde nabo era Mukama yeebale tumwebaza olw'okututambuza obulungi.